tukoze tutya okwongera okunyweza international kati music of Africa yaliko tukoze tutya akati nemagane tetunaba kulwana kulaba nti tutunule eri lwaki buli kaseera ffe tulabanga ebyawano tebirina makulu olwedde tuli mu kulwana twogera eri ne hate wano tebanaba kutereera kuba ekisookera ddala tetulina katale tetulina platforms zaffe YouTube zaabali be bazireta Spotify zaabali be bazireta tetulina katale naye senga tuba tusobodde okubeera ne platforms ezaffe nga zikuliyetingidwa abantu baffe nti niwe mba musowaganya okonko n'oluggi naggulawo nomugaa kiri kitya naye wano twogera na zirobot olina kusindika email ne berowooza bali kuddiramu oba okitegeera egamba nemaga tusooke tukuliye tumakinga ekintu kyaffe very beautiful kibeere beautiful and attractive then tugenda exporting nga kiri already full package nga tulina good quality nga tulina knowledge emala headlining festivals olina yewana artist headlining festivals eri si kibi naye sooka headliningeko wano oba okitegeera naffe tukyazeeko bali bajje nga bamanyi nti tugenze kulaba ku munene w'egindi okitegeera yeyo collaboration enyuma bino byokubeera excited muntu muyimbi ali international I felt more good nakoze Dikenzo festival wano naye nga than even when agenda nenkola even more bigger audience in Equatorial Guinea or Mali because this is my home oshege eri kisanyusa nayo nkikoze era kizaamu amaino ga music wange akurosiza natuka ekirungi nnyo era buli muntu akyetaagako feeling eyo n'ekirungi nnyo okuba n'emirandira ng'omuntu bw'ajja wano naye akwegomba oba okitegeera era n'akwagalako naawe omweko ekyo ky'olina naye akwe kukyakola kukyalira so argument yange yali nti tuyiye nnyo okulaba nga wano mu Africa twemalirira then tutandika collaborating ne bali abantu nga tulina good negotiation nenga tuli ba beggars okitegeera kisoboka kitya ekyokubeera ne streaming platforms ezaffe ku Africa ekisookera ddala tulina kwekiririzaamu ffe wano twayonooneka mu Africa nti abantu okumuwaana mbu wakabi alina sooka kwogera luzungu nnyo naga kati yo wakabi gwe bw'okwata oluganda n'olwogera bulungi oba olulimi lulwonna oba fala kati nogamba if you cannot recognize who you are gwe bwa tosobola kuzimba kikyo kitunde ensi yonna gwe notandika okulaba bali abazimba ekyabwe nga kugamba buwaabweno osege bw'oba tomaze kugenda kuyimbako mu nsi za Bulaaya eyo deni abantu tebakubalanga wakabi naye nga ate nabo bantu boosanyusa muga music wagundi omwagala nti ye naye si wakabi nti ye kubanga gwe amuwagira naawe tuli wakabi oise nyina kusooka kumala kusanyusa abakyayina olyoka otegere nti ndi wakabi agamba nolabe ddala nti omabenyooma oba okitegeera so ebintu ebyo byobutekkiririzambi ebituleetedde obuzibu kyovala tukyali mabega buli kimu tusobola nokera ku makya senga bali bakeera ku makya ne baga nti abo baffe tuyinza n'okufa kuba tudipendingirire ku bomu businza kyonna bo betusinza bukitegeera buli kimu kyava eri emyagala ogamba ffe tetumatalira tetulina makulu oba okitegeera so nze ebyo ebintu saagala nnyo era kyovala nakomawo even after being nti erinnyinayo akatale kanene ninakomawo ntereze kano kanyirire bulungi so that I will be remembered for that otherwise nebonakera ku makya n'okola otimpongo teryalire ate last week era wotaliwo azimu ku nsonga muna trips wa counselinga ng'omuntu noga akasobola twanjja copyright ne mala okugguka wotaliwo honorable minister Nobati Mao enteeka yalireeta for first reading parliament naye olw'okuba tewaliiwo oba because federation oba UNMF yafuna representative yenna no tugenda kumobilizinga for the third reading third reading awe tugenda okumobilizinga kubanga lunaku lwegenda okubanga eyita eno first reading etwala akadakiika katono nnyo naye tulina okukikkiriza nti ekyo twandibadde twakikubira enduulu mu buli nnyumba ndowooza I think musicians celebrated because it's a big milestone. It's a very big step. Gwe tomanyi bantu bibayiseemu kulwanirira copyright ye abayimbi bekalakaasa nakuba basekamata mubangamba babakwatana ne bakuba ku bubangali bakatoli bw'amaabu batambulako mu walking to parliament ne babakuba emigo okwagala okubajjamu amaaso so bwe tubanga tusobodde olwaliro okutuuka ku nzikiriziganya eno ne batukkiriza okutuwa copyright ero tufune independence eyo nga industry
Oh my God, it's a phenomenal, trust me. Tumanje kitegeeza kubanga oyimba naye nga music otalina value ng'osobola kumakinga sense ng'oli ku stage kokka bw'oba toliiko genda ofe. Kitegeeza emyaka gyonna gy'omaze mu kuyimba osobola kulya sente ng'omaze kukwata kazindaalo kano n'oyimba ne bakuwaayo. Tosobola kukola sente nga toli ku stage. Era ekyo tukirabyeko baganda baffe bangi nga bayimba nnyo naye ng'olwaleero abaana baabwe bali batunda Miracle Street. Sina abaana n'abayimbi bennyini waliwo abayimbi Red Bar nkukaamu n'abayimbi bennyini kati otunula omuyimbi ng'aba Red Bar bayimba ennyimba nnungi nnyo nakati zikyakuba naye bw'atalijja ku stage kuziyimba tasobola kulya. Kale kibi nnyo abaana baffe tuli bagamba ki nti wano obudde bwonna twabumala mu studio nga tukola oba okitegeera. So abantu bazzeemu ennyimba z'abantu n'aluddamu nga tulina ne buyinza tandikiramu mugamba nti oluyimba lwange etteeka ligamba bweriti kaniimagye. So it's a very big step and I want to thank the president from the bottom of my heart oba okitegeera okuba nti yakkiriza n'atuwuliriza nakkiriza tuwulirwe naffe tufune obwannannyini ku biyiiye byaffe bye tubonaabonera tusula mu mastudio. Mu kusanyuka okwo okw'ekika ekya waggulu twategeezeddwa nti waliwo akanyomero baŋŋambe ngayite ntya mu luganda olutuufu kyebayita PCR nti ate ekyo kyaggiddwamu nga kino kyekibadde gamu ku makubo gobadde ogamba nti mujja kukwata bali abaagala okwewala okusasulira ebiyiiye byamu. PCR shouldn't have been a bad idea, but this is just a beginning. Nyamantono eri munkwawa because PCR private copy levy yetaaga collectingibwa ne distributing. Who is going to collect it? Who is going to distribute it? Oratinga otya ani alina kufuna ki kubanga eno zino sente bazijja ku device kati zigenda mu pool ki era ozigaba otya osinzira ku ki kati ono nga wayinza okuvaawo enkaayana. Eyo argument president yagireeta n'agamba tetuganye mwagala tujje sente ku computer zino naki naye mugenda zigaba mutya kuba kati tukolektinze $50,000 okuva ku device nti amugenda kuwaani naani era mugenda kuziba wamutya ani alina kufuna mega omuyimbi omunene omuratingira kuki oba okitegeera. So nga ate wali ku copyright management system kyangu kuba waliwo ebyuma ebiwuliriza oba okitegeera nti olimba lwakuba emirundi emeka 3 okitegeera naye kino tekiriiko kino just musolo bagujja kuli kati bagugabe bati n'agamba okyetaaga si kibi kikyandibadde kibi naye kyetaaga ne mukirowoozaako nnyo obutaleeta nkaayana mu kugaba naani alina kuzitutereka oba okitegeera. Kati ekyo nakyo nga kiwanvu n'agamba naye tusooke tukoleko step ebintu ebimu ebisigadde tujja kuba tubikola ki tubikwata mpola mpola. So kya private copy levy nekibanga it can be understood nti for now nga tetunamanya how do you distribute that money. We rather first wait netusoka ntutambula n'ekya music ono netulabanga ye omuntu afulumiza oluyimba lwe lukubye already waliwo trackers bategedde nti olwagundi lwe mirundi bwegiti before bwebiti obukkirizibwa bwe bakomako kintu kigenda kuteeka mu mbeera ebiramu kulagana n'abakuumaddembe because enkyo gyagenda ku erugogo nga waliyo show naye omugambi nawe nkwongeddemu obudde olala ogende ku freedom center naye omugambi nawe nkwongeddemu obudde. Honestly, I'm a presidential appointee. I was appointed by the president to advise him on the creatives. I operate under president's office. Bwemba mu kifo ekyo mba mukiiseewo kusaawa eyo. Era bwemba nyina kyendabya I can use my brain and logic to solve a solution, to solve a problem. Oshege nti bw'otunuulira Bruno K yali Indo nga sigamba nti alina bannoyiba baleekanira because yali Indo. Ekyokubiri abavubuka abaali awo bonna nga mudu mwe bali nga bw'obongera essaawa emu tikiriimu sitaani really these are Ugandans that needs to enjoy the freedom and the good of their country. Bw'obongeramu 1 hour nti bakale nabongeramu 1 hour ne bayimba nekigo what happened bali happy
okuba stoppinga bakuba stoppinga bonna bandize olwenyiga banyi tubagamba nti DPC osikali bakomaawo omuyimbi yandigeza alisadi abawagezi bandigeze balisadi nti oluusi ekyatu kyetwasasulidde si kyetulabye naye kati buli muntu yaddayo musanyufu. I think I made a good decision, not out of kunyoma, not out of kumenya mateeka, but using the authority of leadership, not even authority, but leadership. Yes. Anga yo woko nenyezebwa ne woman ate kati umevudde okitegeeza bina bitunidde ggu nti mwalemerera okuschedulinga dates nti gundi kakolero no gutoteekayo. Abyo ebintu in a competitive world bigenda ne bibango buli mulembe n'ebyago ensi ekyuka. Today twali mu Kampala ndowooza abantu abajjamu ebbanga litwabeeramu the 2000s and all that, people were fewer, abantu bali batono. Naye kati abantu beeyongera mu Kampala, abantu beeyongera, competition yeeyongera. Twabeeranga mu industry nga mulimu abayimbi batono, olwera abayimbi bali mitwalo. Tusobola kuŋŋamba luli twalirizinga ng'olimba nga abantu bagamba gundi yatadde katulinde kati tewakyali time abaana bayingira studio balinga 10 billion a day. You cannot tell them to wait, they can't, they rather release abantu kye basiimye ekyo ekikola kino kyekitambula kati competition yawe etuuse because ebbanga eriweddeko emabega wano we tuli eka yalinga ndoza mu miliyoni nga 5 kati eri mu miliyoni 8 lw'abantu kweyongera bungi. Abantu lwe beeyongera obungi competition efuuka tight, ebintu birinnya budde budduka time efuna. Kati tokyayinza gamba abantu mutugenda kufuna show emu yokka mu Kampala ng'abayimbi abali ready bali almost 550. Kitegeeza ojja kwesanga nga weekend emu eriko abayimbi basatu and it's okay lwansonga ensi kati awo weeri bwonna agamambo abantu bagamba ashemu emu yokka ogenda kwekanga nga abantu ennyimba zaabwe ziwedde ku mulembe ng'ate tebazifunyeemu. So you have to give people freedom nti asinze munne akikubi olusiba tetuyingidde mu competition. I think president lwaki abamu balina enkaana kuwawa abantu situba kyo yasobola okukubuulira kubanga abeera mu ndongo abantu bagenda duvulu osobola okisanga abasinga be bamu ng'osanga omuwala erugogo noddamu n'omusanga freedom city noddamu n'omusanga ne ku jahazi nga y'omu. Kakati gwe making sure nti gwosinga oyimba n'okunvisinga bajjewo eri baleme gendayo. Ndowooza bwe tutuuse honestly speaking tulina okutabeera ba crying baby kati ne tubeera ba hard workers abaddala ne tuteekamu ebintu byaffe ne tubikola nga biri quality. One, we need to improve quality, we need to improve discipline and social capital, and tulina okuimproving our well-being in terms of work. Tusobole okubanga byetulonda byettanirwa ennyo nga si byakubeera favored nti oyo mwana waago ndi bamuleke abaakola mu mugende mwebake oba okitegeera. So tulina kwongera ku improvinga mirimu gyaffe gyagalwa abantu bangi. Bwe tunaba nga ffenna tukoze bulungi nga buli omu bamwagala era buli omu ajja kufuna ababi. Yes. I agree honestly. Tutandika okugamba abantu mbwa shebe emu yokka ku bayimbi omanyi namba y'abayimbi eri wano. Namba y'abayimbi nnyingi nnyo kibanga bonaga bannange akati ettaka baliseera nnyo, ettaka balina oddiseera lwansonga abantu balifuuseeku bangi. Okitegeera buli abantu balinga batono kati namba egezze lifuuse expensive kuba space tewali. Awo nyonyo okiriyalingira nga tunagera mu kibuzo kiddako because abantu badde bagamba president vice we abadde ne short yabadde we Kampala yabadde ku Kivulu. Nabadde siriiwo naye naliyo ku rehearsal, sound check because nange nalina performance entungamu waliwo festival gye nali I was headlining a festival in Ntungamu mu kisaawe. So naye ne mugamba nankimanya naye nga twamuwa support mu ngeri yonna era nange nembaawo nempita abantu and I really that's what I can say for now. Era tumuyozaayoza nnyo olw'okuperforminga obulungi. Kuba buli lwakwata ku muzindalo okugera ku federation oba okwogera ku Kenzo talina bigambo biwoomu tikoli. Yes. Azawi zawedde wange oyo azawedde n'omuntu wange era ndowooza n'omukisa yatandikira wano okulaba nti atuuka wonna waatuuse. Simulinaako buzibu nze ng'omuntu era mwagaliza nnyo
era ndi musanyufu nnyo olw'ekyo kyali. Nalabako recently ka program ng'ali ne Douglas Lwanga ng'omuntu alinamu points ze entuufu naddala ku byobufuzi ebyabayogera mulaba nga oluusi waliwo wayinza okubamu n'ensonga emu bbiri nga ntuufu naye ate era alina ensonga nnyingi zayogera nga either ayogeza bias oba ayogeza okutabaako nsonga z'amanya. Kati bwe nalaba ebyo nga nendaba nga okumunoonya ne personal level tekijja kumala nenkubira Douglas Lwanga ne mugamba nsabodde tukolereyo program naza tukole public conversation tubeeko engeri gye twetereza musanga nandi bakukyengenda omuyigako oba oluusi tomanya nange andi bakukyanyiza okunjigako kuba nalaba nga waliwo bingi byayogera bimisleading abavubuka nga bw'aba byogera no birungi nnyo lwanga ebituufu naye nga ate singa ntuula naye ne mbaako nange kemulaga usanga ayinza olaba ango yange mugeremu oba endala oba nange nendaba eyiye publicly nga njagala tufune public interview eri live bwekitegeera so that tubaako byetutereeza kubanga bw'aba ayogera bamukyayogera nolaba nti okay naye ate mulimu bingi byolanga ali kumisleading abamugobera si mu bubi si kinga. It's a very humble conversation friendly one nga temuli bya just kwetereza you never know until now. Naye tunawo tukusakisa ne batuddamu we need to have that public engagement and conversation tubeeko byetwetereza otherwise tuyinza okubanga waliwo okutategeeragana mu mbeera y'endaba y'ebintu kibuliridde wano but tujja kumakinga sure tezigala. We shall see what we can do kubanga they have been here, they have done whatever they did, bakozeeko ku mulimu gwabwe okulaba nga ate naffe federation egenza okujja n'association zonna eziriwo kati olwedde bo baaliwo nga balinawo ke bakutte, so we shall see how we can intervene and make it better. Bwanga president olowooza UNCC erina olukusa oluggala office za women nga ziri mu national theatre? Simanyi, honestly speaking, banyina okutunulamu in the laws and all that governs that place. Kizibu nnyo okwogera from an informed point of view. I need to be informed about it. Yes. Abatamanyi bulungi akira nange mwanzo okubonjagala kumanya national theatre yaba creative oba just wotera office nga oli creative okkirizibwa osasula rent? National theatre yaba creative. It's a national culture center. Simanyi mateeka ki gafuka national culture center. Netaga n'ensoma nenga bulungi, then I come back here. But they so occupied with the federation and the structures and the policing, okulanga tuterezamu, unity, discipline, good engagement with the government, and kati mbadde sinafuna nnyo budde busoma national culture policy oba is something like that. I'll have time David. Tetwakyankana na babitus, otherwise nalina okubaawo era nakola ne rehearsal naye aba management yange baali basasula, baali bakwata pianist Mudale eyali embalala yali tegekeddwa Honorable Lukali, so I had to appear there. Kati nagenda okulaba nga I cannot break the contract era nembategeeza babitus tibannange munansonyola I might not make it naye mtulifa tuli wamu. And the next day I was performing on a wedding and on a rally in Kashari, so I couldn't go appear, come back and then go back. It was a bit too much for me.